King Saha ne Bobi Wine bagenze Luzira kulaba ku Kizza Besigye so nga ate n'omuyimbi munange Alien Skin ate bikyawanvuye bibino wano ku Jaminati Yugi bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati wano Yugi ngera bwe nkugambye kakati munange ngenda kubiranga ate ntandika munange ate ne information wali ey'omukulu Bobi Wine ko ate ne King Saha munange kumacha bakeredde munange ate wali Luzira munange ate ku prison okucheckinga ate ku munnaabwe munange ate Dr. Kizza Besigye wali wona jukira nti nno omukulu munange Dr. Kizza Besigye yakwatibwa munange gye buvuddeko wali munsi wali e Kenya kakati no ate munange nasindikibwa munange ate wali e Luzira era nga munange Bobi Wine ko ate ne King Saha balabiddwako era nga bwolaba akatambi awo babadde munange bagenze munange ate okucheckinga ku muntu ono munange omuntu waabwe ku side eyo naye nga ngenda sooka ate nkuweekoko katono olabe ng'embeera bwebadde wali omukulu Bobi Wine ko ate ne King Saha nga bagenze wali e Luzira. We can maintain here. But the press team kakati munange naye nga webityo munange ate webitambudde ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ne update endala ebigenda okufaayo byonna ngenda kubeera nga ate mbikuwa wano ku Jaminati Yugi kakati munange omuyimbi munange Alien Skin jukira nti nno wabaddewo munange ate information ebadde etambula nti nno Bobi Wine ne King Saha nti bagenze kulaba omuyimbi Alien Skin okumuceekingako naye munange noonyereza si bwe kibadde era nga omukulu Bobi Wine ne King Saha babadde bagenderedde ku nsonga ya Kizza Besigye era nga munnaye byonna ebinatambula side eyo nga we nkugambye ngenda kubeera nga mbikuwa naye nga omuyimbi munange Alien Skin munange bikyawanvuye era nga waliwo bodyguard we munange ate amubeera ku lusegere ennyo kiyite top security wali wonna munange gwe alaba Jaminati Yugi era nga munange amanyiddwa nga Julio era nga naye munange akwatiddwa gye buvuddeko muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi naye nga munange eby'omuyimbi munange Alien Skin bikyawanvuyemu si birungi nakamu eside eyo naye nga bwe tusaba munange ate ensonga ate zisobolwe ate okukolebwako obulungi muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ate ne update endala making sure nti osubscribinga jukira nti ogenda kubeera nga owolezebwanga notifications ku video empya eziba ate ezizze wano ku Jaminati Yugi kakati ngenda kubeera nga ate nga nkomawo bwenti.